Abakungu ba FDC mwabadde akulembera ekibiina kino Patrick Amuriat Wafulogutu wamu ne Dr. Kizza Besigye baatuse ku mwalo gw'Erugonyola mu disitulikiti y'e Kaliro ng'obudde bweyolekedde. Eno abatuuze babategeeza nti ekisinga okubalabya ennaku kyekidde ekyabutikira ennyanja eno ekiyitibwa Nankabirwa. Ebyo ebisubi tebikiriza leero okutambula, tebikiriza era tutambulira mu maazi omwo ne tugenda okufuna ebyennyanja, tutambula butambuzi. Tuli badde tufuna omwo ebyennyanja nga tufunamu akase tusomesa abaana, naye kati ennyanja yazika, ennyanja yafuawo. Besigye ne banne balambudde ekitundu kino okumanya embeera gyekirimu era abasuubuzi n'abategeeza ng'ekyobutavuba bwe kibalobesezza okwefunira ku nnusu. Besigye wabula yategeeza abatuuze bano okubeera abagumu n'okwerwanirira. Wabula yadde akyayogera gye bali, poliisi n'etuuka. Wafulogutu ne pulezidenti w'ekibiina kino Patrick Amuriat beŋŋanze poliisi nga baagala okumanya omusango Besigye gwakoze okwogerako eri abantu. Abamu ku batuuze obwedda beesuddeko akabanga nga gye bakengera ebigenda mu maaso. Bwe bavudde wano Besigye ne banne boolekera ekitundu ky'e Bulumba ng'eno yabadde erina okubeera obukuŋŋaana obukulu. Poliisi wabula bano yazze bavaako mabega okutuuka mu kitundu ky'e Bulumba. Eno emmotoka zaayo omuli za tiyaggaasi omu n'ezifuuwa amazzi zaabadde zaategekeddwa dda. Abantu baadde batandise okukuŋŋaana nga n'abamu obwedda Besigye baawubirako nga basaakaanya. Mu kugezaako okubaziyiza, poliisi yatandise okufuuwa amazzi naddala ku mmotoka mwabadde Besigye abavubuka obwedda gye beetoolodde. Waliwo n'abalala bakwatiddwa, poliisi ne bateeka kabangalizaayo. Abalala badde baganye okuva ku mmotoka ya Besigye beezoobe nabo. Mu ntawuni ya Kaliro wabadde bakuŋŋaanya okwaniriza Besigye naye bano nabo poliisi teyabaganyiza ng'obwedda era ebafuuyira amazzi. Besigye aniriza poliisi olw'ebyo byabaddewo. Ebikoleddwa mu birabye tebyewuunyisa kubanga si gwe gusoose okubikola. Njagala okulabula banaffe abali mu byambalo by'eggwanga ebya poliisi oba ebya bitongole ebikuumaddembe ebirala nti ekiseera ky'enkyukakyuka mu ggwanga kituuse era akoze ebikolobero yenna ajja kutunuulirwa ng'omuntu ssekinnoomu. Kyokka agamba nti embeera eno yonna tegenda kubajja ku mulamwa gwayise ogw'okununula eggwanga.